Omuntu agamba nti noonya linnya baleete obuwandiike balage nti bansasula writer nze simusindikiranga nakola yadde message nti no oba mubanja sente kuba nali nkimanyi nti akimanyi alina okunsasula ate ne logo yange esigalemu kubanga wekyali ekikkanye amanya sigenda kwogeraga nnyimba naye abayimbi benkoze nabo bemumanyi kozeeko n'omuyimbi bwe bayita Sheba kozeeko n'omuyimbi oyo Bebe kulu yennyini Don't Stop olwo bankubiddemu ekikono ne basangulamu logo olwo lwennyini Don't Stop kubanga naye mbeera nakoze naye kubanga waaka wange nenkola ne Chris Banina nenkolako ne Eyalukola ate tetugamba muno oba tulina we twakiwandiika kubanga omumanyi musajja munene tosobola mugamba mbuno koti byoyogedde tubiwandiike wansi tosobola obeera nga muyisaamu amaaso Bebe kulu namusindikidde text ne mugamba mu mirembe ne mugamba mukama wange onansonyi okuyinboxinga naye ba producer nga kye bakozesa akyagadde muwaka wange okimanyi wange nakuba buli kimu kye nakuba nene abasajja ne bansangula mu Oluyimba njagala Ronnie ne Vadi bejje mu Oluyimba lwange beat yange Oluyimba lwa Don't Stop bateeke omu Bobix Beats baluzanye wali ku TV nga wempulira kubanga mpulira be bali mu maanyi gange mu bwongo bwange kubanga batandise dogguza abantu omulimu gwange ngate nze bankubyedde ekikono bandese wansi kati tachi yange batandise dogguza abantu nga nze sinnavaayo era bagenda tutandika zikolera servers nga baziwa abayimbi abalala naye nga bali mu waka wange kati bannange eno erogo yange gye basanguddemu mu luneeno Oluyimba It's Bobix Beats. Eyo yali logo mu Oluyimba neddemo ya Bebe kulu gye nnina kati eyo no original eya writer It's Bobix Beats. Amanya gange bampita Bobix Beats era gwe nkozesa mu nnyimba zange. Obuzibu obundeese mu mawulire oba obundeese mu buyambi bwammwe nina obuzibu ne producer Ronnie ne producer omulala mukwano gwa Ronnie okuva mu ntandikwa waka wange Oluyimba project yange nenkuba project bagiyita Don't Stop Oluyimba lwa Bebe kulu lwe bakata Don't Stop nakuba project ne writer bamuyita Owenam wenduka okukolera Bebe kulu eyo project Oluyimba lwe bayita Don't Stop lwe bakata okugimukolera kwava bwe kuti nti nakola Oluyimba ne writer bamuyita Owenam nawandiika Oluyimba nalusindikira Bebe kulu kubaze ne tuzi marketing kati Bebe kulu nalufuna Bebe kulu nagamba nti project nungi tukole tunjisiimye tukole ne producer o kati we yamugamba tukole ne producer o writer n'abagamba producer waba aleta data we mwino musasula ne mukozesa wakawe mwenna ne mukola mwenna ko ate kirina buzibu nga mpita nga tugende wa Bebe ne Bebe yaliyo nga tuvoyisinga Oluyimba ne tumaliriza twekubye ebifaananyi n'atubulirira awo naye nga we twali tetunaba voyisinga era twaddamu ne tukimugamba alina okunsasula then balekemu ne logo yange mu Oluyimba sente zo sigenda zoogera ze twateesa naye twateesa nga alina okunsasula ataleke ne logo yange mu Oluyimba nfulume nga mwendi nti nze yakubya Oluyimba naye ekyennaku balufulumiza nga sibanga namu nga ne sente tebazimpa kubanga singa babadde bampa sente saalize nakati ate nga saagala sente era njagala mbeere omulimu gwange gusiimiwe nti nno mbeere nga yenze nti nno eyalukubye kubanga era nze eyalukuba kyenjagala bazze logo mu Oluyimba lwe nakuba mu beat yange bazzeemu logo kubanga Ronnie ne Vadi sibe bakuba Oluyimba luno ebalujjako kubanga basooka kuba first version basooka ne banjoza mu first version era nga bagala kunkubirako kikono ne bayoza first version okuva mu tracker yange ne bagiteekayo ku YouTube oba newalala kubanga nagirabako ne ku ma TV agamu nga bagizanya eyo version naye we bagizanya eyo version nenjiraba nasindikira Ronnie message ne mugamba ne Ronnie nga mwankoze bubi musajja gwe toli mwangu twatesa bulungi naye nonkola bwoti nangamba sabitegedde biki naye okumanya yakikoza kigenderedde namanya sirina kye nsobola kukola ne copy yange yennyini ne baddamu ne bagiteri ne bagisangulayo version gye basoose okunkopa bagisanguddeyo mu lunaku lumu then ne bakozesa
copy yange yennyini beat yange gye nakuba project yange ne bagikozesa era nga tantaddemu naye nga nasookamu wa complain nga tebantaddemu ne beteekamu vadikira ne Ronnie naye nga teri kye baakola mu eyo project. Ronnie tamanstaringa nnyimba bo baakola gwa gisigaza kuba baginyima n'oginyima okujja nayo wano bo baakola gwa gisigaza na kunsiimulamu gwe baakola kunsangulamu gwe baakola gwe mulimu gwe baakola. Bebe kulu namusindikidde text ne mugamba mu mirembe ne mugamba mukama wange onansonyi okuyinboxinga naye ba producer abo nga kye bakozesa akyagadde muwaka wange okimanyi wange nakuba buli kimu kye nakuba nene abasajja ne bansangula mu luyimba nga siri mu bone beteekamu nangamba oh no sakitegedde nengenda byandolinga ku pages zange nga kyayagala okukola nti kirabika we nakitegedde mu senses zange nga kyayagala okukola kugenda ku Facebook ampandike ne Bobix yaliko ku Insta ne Bobix yaliko ngula kesyo si kyenjaga anedda nze kyenjagala kubeera muri mu luyimba mu bansangude nga boye beetadde mu lwaki beyagalize ebitali byabwe lwaki nze tebanjagalamu ate nze mu maanyi gange mu ati wange mu bwongo bwange mu kuyiya kwange bali mu kunwanyisa siitawo ndoza bagala siitawo babali mu fia simanyi kubanga era omuntu okukuba ekikono abeera afunye fia n'obutaagali omuntu agamba nti no noonya linnya baleete obuwandiike balage nti bansasula writer nze simusindikira nga nakola yadde message nti no oba mubanja sente kuba nali nkimanyi nti akimanyi alina okunsasula ate ne logo yange esigalemu kubanga wekyali ekikkanye ate tetugamba muno oba tulina we twakiwandiika kubanga omumanyi musajja munene tosobola mugamba mbuno koti byoyogedde tubiwandiike wansi tosobola obeera nga muyisaamu amaaso naye kyekyo kye yaŋŋamba nti no ŋŋenda kukusasula nkutereko sente zesitagenda kwogera ze yaŋŋamba then logo yeesigalemu wakawafulume kubanga oluyimba twalukola ndowooza lwalinga lwakuna then inaŋŋamba ku lw'omukaaga tugenda tuteekayo eyo project bagimanstaringe naye ekyennaku basoose teekayo first version nga bakopya ebyange ne bigaana ndowooza nga babikubye bubi era babadde babikubye bubi kubanga ekyabasimuzizaayo nga tebinyuma ne basaayo olwanga ate nga era tebampadde mention ne sente tebazimpadde naye nze nga kyenjagala kintu kimu kye baba bankolera bajjeyo eyo track olwo oluyimba nga mulimu track yange banziseemu bo bagende maaso nga bapromoting olwo oluyimba kubanga beba promotingira mu oluyimba si beba kuba eyo track ate kirina we kimalira nze kimala kintu kimu wasigale record ntino nze yalukubanga mu ekiri nze njagala nduwulire ku TV nga webaluzanya ku nduwulire nga mulimu it's Bobix Beats nga we kyali kwaba n'abasajja bankolera bukolezi ttima kye bakola kunzijamu ne bamutinga ne basirisa logo yange bo ne beteekawo ekyo tekimala nze kyenjagala ekimala kintu kimu bejewo banziseewo nga bwe kyali mu ntandikwa kuba ne demo njirina gye najje wa Bebe kulu gye nava nayo nga tumaze voicinga nga mwendi nga mulimu Bobix nga nzaalimu nga bali tebaliimu naye bankubye ekikono ne bampitamu abayimbi nina bangi benkoze amanya sigenda kwogeraga nnyimba naye abayimbi benkoze nabo bemumanyi kozeeko n'omuyimbi bwe bayita Sheba kozeeko n'omuyimbi oyo Bebe kulu yennyini Don't Stop olwo lwe bankubiddemu ekikono ne basangulamu logo olwo lwennyini Don't Stop kubanga naye mbeera nakoze naye kubanga waaka wange nenkola ne Chris Banina nenkolako ne Helen Lukoma nenkolako omuyimbi omulala Prince Oma nze kyenjagala kintu kimu kujjayo kusaayo logo yange kubanga basoose ne bajjayo first version kisobokera ddala bajjeyo eyo version bateekemu logo yange kyenjagala nze njagala logo kuba n'ekyesente kyabalema kati nze njagala logo njagala Ronnie ne Vadi bejje mu luyimba lwange beat yange olwo luyimba lwa Don't Stop bateekewo mu Bobix Beats baluzanya wali ku TV nga wempulira kubanga mpulira be bali mu maanyi gange mu bwongo bwange kubanga batandise dogguza abantu omulimu gwange ng'ate nze bankubyedde ekikono bandese wansi kati tachi yange batandise dojjuguza abantu nga nze sinnavaayo era bagenda tutandika ozikolera servers nga baziwa abayimbi abalala naye nga bali mu waka wange project eno ya Don't Stop ngawe mulaba nagicreating oba nagikolanga mu January nga 3/2022 ngawe nabagambye ndi nsula wano wansi ku carpet nga mu kusaawa 7 ogw'ekiro n'eddakiika 48 we nafunira idea n'entandika okukola eyo project eya Don't Stop kati Bebe kulu we nagimuweera omwezi gubadde awo nga mu gw'omusanvu gwa 8 wa tesobola kujjukira exact date kubanga tuba tulowooza ebintu bingi naye nga yeeyo Don't Stop
Gino omuli amaloboozi ga writer era nga ngendo basampolingamu ati bannange eno erogo yange gye basanguddemu mu luno oluyimba eyo yali logo mu luyimba n'eddemo ya Bebe kulu gye nnina kati eyo no original eya writer. It's Bobo Big Beats. Yakatali kabudani sitolowoza mda